Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV kosinziro bango otuwuliriza gwe naina atuninze mbalamusizaako nnyo mukulike obwakedde mwebale gye mugenda maaso n'otutuusaako engalo abali emitala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano mwebajja mu comment section nammwe ababeera ku live streaming nammwe mbatumiddeko nnyo mwebale mutuzaamu amaanyi muŋŋambye ebyokukyusaamu network yaffe si nnungi mwabagenda maaso n'okuba nga mukola live streaming naye tugenda kuba nga tukyusaamu tusobole okufuna ku network system ey'omulembe ekintu kisobole okuba nga kitambula malidaadi saana. Kansuubire nti Easter buli muntu emutambulira bulungi nnyo bannaffe abakristaayo. Kansuubire nti nno amazuukira ga mukama waffe Yesu Kristo tegabakoze bubi nnyo. Kakati ebyo nga bikyali awo tujje twagala tutunuulire ebisaturatinga ku social media nga biraga amawulire agatambula nga waliwo n'abamu bannamawulire abalugendeddemu mu saturation eno eya information era nga bagamba tiwaliwo misinformation egenda maaso n'okutambuzibwa ku social media ng'era egenda maaso n'okubika omu ku First Lady Janet Katanha Museveni ono nga ye Minister of Education and Sports mu ggwanga erya Uganda era ng'ali mu kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Kakati njukira gye buvuddeko embeera ebadde eraga nti mbi era yatwalibwa biwala ttaka gwe mukwano gwange ng'asigazzaako kikuba mutwe. Kakati embeera egenda mu maaso etadde bannayuganda ku bunkenge, bannamawulire, abasawo abali concerned ku information yonna efulumizibwa kati batya okufulumya information n'emu ku Janet Museveni. Tetumanyi kigenda mu maaso, maama w'eggwanga Uganda tetumanyi ki kimuliko, tetumanyi condition ki gy'alimu, mbeera ki gy'alimu, wabula okusinziira ka video ke nkulaze bu video badde nga bubiri obadde busaturatinga ku social media nga bugenda mu maaso n'okubanga abangi babutafuta bwabwe balaga nti waliwo ekitali kituufu. Ka video akatambi kano kensoose okuwa ye lwaki nkwogerera akatambi kano kalaga embeera ey'ennyiike. Oyo ye muwala wa First Family. First Family nga woogiraba balaga waliwo embeera ey'obunkenke ey'ennaku, tetumanyi banakuwadde ku ki, tetumanyi embeera eno kiki ekigireeseewo. Embeera eraga nti ya nnaku naye tetumanyi kiki. Abalina ku information eyo njagala banaye mujje mu comment section mututangaze ki ekigenda ku maaso ku First Lady Janet Museveni, kubanga tulaba embeera eraga ya nnaku, ya nnyiike, ya bweraliikirivu. Kati ng'ovudde kwaka akatambi waliwo akatambi akalala akaze katambulira ku social media era nga kalaga embeera y'emu wabula ne katulemu okutaputa kano kabadde ku ki. Era nga bangi bannamawulire bannaffe bazze bakwatibwa nga bakola misinformation nga bawa amawulire agataliiko mitwe na magulu. Abantu batidde oggawaayo, batidde okuleeta information eno naye zeetambulira ku social media. Ne tulinda tulabe ani anaavaayo okutegeeza eggwanga ku kino ekigenda mu maaso. Tufuuse kuzibyako lunaku nga mpawo yategedde ki ekibadde kigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda okusinziira ku katambi akaze kasaturatinga ku social media, ku TikTok, luddawa nga kalina embeera gye kalaga gye okuba nga nkulengeza wano gwe mukwano gwange mpuliriza. Nagambye dde oli ku Yugi Updates TV kosinzidde oba ng'otuwuliriza, saagala obeere ng'onyumizibwa wabula kana akatambi ngenda kubanga nkakuwanako osobole okuba ng'okoota buliro. Buli muntu akwogeddeko lulwe kati gwe simanyi agenda okukalaba ogenda kwogerako biki, naye nga ky'oba omanya twasembayo okumanya nga First Lady Janet Museveni ali mu critical condition, ng'embeera gy'alimu mbi mbaaya. Embeera yali tewoomya nnakabululu. Kati njagala nkulage akatambi kano
kaze katiisa bannayuganda, kalutadde ku tensioni, katweraliikiriza, tetumanyi kigenda mu maaso. Buli muntu avuddeyo akakwogerako, twebuuza ki ekigenda mu maaso bannange. Mu kaseera ke kamu nkugambye n'abakyala, First Lady w'eggwanga Uganda Janet Museveni yatwalibwa biwala ttaka ng'asigazaako kikuba mutwe. Ebintu byonna ebijja kati ebigwawo mu kaseera kano byongera otweraliikiriza embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala weetegereza akatambi kano, naawe oluvannyuma ojja kujja mu comment section otutangaaze. Kakati abamanyi katambi ako twagala wabeewo ajja mu comment section atunnyonnyole akatambi kano kadde kakwatagana ku kimbeera ki ebaddewo, kubanga buno bugenda mu maaso n'okuba nga bukanze eggwanga, butiisatiisizza eggwanga. Tetumanyi kigenda mu maaso, tewali yavuddeyo kutangaza bannayuganda, buli muntu asirise wecce. Kati ekintu ng'ekyo bannayuganda bafundikire tebalinanga eki gye bakinnyonnyolamu. Abataputa ba analyst ba bloggers abasinga bakinnyonnyodde lwabwe. Naye nga wenkugambye ng'ennaku z'omwezi zaali 5 April omwaka guno gwennyini gwe tulimu, omwaka nkugambye guno gwennyini gwe tulimu, era omwezi guno gwennyini gwe tulimu walabibwako embeera etaali nnungi, nga First Lady era nga Minister of Education Janet Kataha Museveni kigambibwa era kyali kimaze okukiralifayingibwa nti embeera gye yali alimu mu kaseera ako yali nzibu ddala, era nga igenda mu maaso n'okusaasaana mu matu ga bannayuganda, ng'embeera yali mbi nnyo ddala. Kakati ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwe tulimu nga 2 ennaku z'omwezi nga 2 bwe tuba tujjukira bulungi nnyo, Senior Presidential Advisor Brigadier General Proscovia Narweyiso yavaayo n'ayogera ku behalf ya President Yoweri Kaguta Museveni, era ng'akonfaminga ng'agamba First Lady abadde tali mu mbeera nnungi, naye kaakati agenda improvinga, agenda akuba ku matu, agenda adda mu stable conditions. Naye eno information yafulumizibwa Brigadier General Proscovia Narweyiso ng'ayogera ku behalf ya President Yoweri Kaguta Museveni, ng'ayogerako eri eggwanga ng'ali confirmingira embeera lya Janet Museveni, kubanga ebyali byogerebwa byali bingi ku social media, era gavumenti yagenda mu maaso n'okusaba public esigale ng'eri kamu, nga bakakamu, bamuteeke mu ssaala, bamusabire agende mu maaso n'okuba ng'akola ki, ng'akuba ku matu. Era gavumenti yavaayo n'edismissinga n'esazaamu ezo eŋŋambo ezaali zoogerebwa ku mbeera eno. Ebigambo ebyali byogerebwa ku Janet Museveni nga bagamba nti nno yali atwaliddwa mu United States afune medical treatment
oluvannyuma lwa presidential jet okulabibwako mu Atlanta, Georgia. Naye ab'obuyinza baakiralifayinga, baatangaaza eggwanga nti eno yali just trip, yali strict just routine aircraft gye baalabako mu Georgia mu ggwanga erya Amerika. Oli ku UG Update Civic osinzira oba ng'otuwuliriza. Jjukira obutambi buzze butambula nga bulaganga Janet Museveni we yalabikibwako mu ggwanga erya Amerika ng'ennyonyi emudropinga ng'era atwalibwa mu ddwaliro. Mubadde mubiraba ebisinga obungi. Kati gavumenti yava n'egamba awo batusibako matugambuzi kutuliisango, ebyo ebyogerebwa just tubiwulira buwulizi nga ngalabi ya Nyanzi, naye ekituufu kiri nti nno ebyo just speculations, rumors ezitambuzibwa ku social media. Kujjukiza oli ku UG Update TV gwagala otwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati nno information yafulumye wiiki eno yonna gye tukubye olukwe mabega. Teyakoma bukomi okwo, wabula yatwaliramu bannamawulire abasinga. Era munnamawulire tumujjukira bulungi nnyo ng'akwatibwa n'akyajingibwa mu prison e Luzira okuwa false information ng'agamba nti First Lady yali amaze okufa Janet Museveni, nga basinzira ku butambi obuzze busaturatingira ku social media. Era gavumenti n'egenda mu maaso n'okukola warning. Gavumenti ne Minister of Health bavuddeyo ne boogera ku nsonga ey'okuspreadinga fake news, nga boogera ku health condition ey'omuntu omu, era nga bagamba eno information gye mufuna temugirinaako mutwe na magulu, so buli kiisa anaasangibwanga oba anaakwatibwako ng'agenda mu maaso n'okupreachinga information ey'obulimba ku First Lady Janet Museveni wakukalabamu omusera. Naye ng'embeera eno tennabaawo, First Lady ng'akyali active mu several public and educational institute. Kigambibwa yali eyakasinkana Irish ambassador badisikasinge engeri gye bagenda okuggumizaamu n'okola practical skills training mu ggwanga lyattu Uganda. Bino byaliwo nga tannabeera mu mbeera mbi. Kakati oluvannyuma lw'okulaba obutambi oba bonna bonna obutambudde bwenzi enkulaze ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda, bagamba First Lady Janet Museveni bwe kiba kigambibwa nti nno mulamu, talina buzibu bwali bumutuuseeko, nga wali Minister of Education aveeyo aklarifyinge oba atangaaza eggwanga ku nsonga y'abaana aba kindergarten abaakattibwa, aveeyo awe ku information akomentinge ku mbeera eyo wabanga gyali nga n'embeera gyalimu nnungi, aveeyo aklarifyinge, aveeyo atangaaze eggwanga ku biki ebigenda mu maaso mu masomero. Yanibanga weewaawo embeera gyalimu si nnungi, naye tekitegeeza nti nno mufu. Ayinza okuba nga embeera gyalimu temuganya kwogera, obanga n'abasawo bennyini tebamuwa lukusa lwa kwogera olw'okubeerawo kwe. Gavumenti ekyakiipinze silent ku nsonga eno, naye nga we nkugambye bloggers bagenda maaso n'okwogera information nga basinzira ku butambi obwo bw'olabye okulaga embeera egenda mu maaso.
jojjuzi muhuzika eno abadde yakavaayo okukola amawulire ng'ayagala kitaawe agobe ba cabinet ministers bonna abali mu administration ya Muzeeyi Museveni abakadde. Bwe tuba twogera ku cabinet ministers abakadde tuba tutwaliramu abantu bangi, tuba tutwaliramu Janet Museveni, tuba tutwaliramu Kayindo Otafiire, tuba tutwaliramu Kiryowa Kiwanuka, tuba tutwaliramu Moses Ali. Omanyi mu cabinet yaffe mulimu ba cabinet ministers nga nabo bennyini tebeetaaga na kuwummula, beetaaga kuziika buziisi. Embeera gye bakoleramu naye n'olaba ng'oli asigadde ne grid to power. Ekiba kiyita grid to power, omululu. Eno ensonga tewadde mwagaanya munnayuganda emigi gy'emito egimeruka egiva mu ssomero kufuna omwagaanya okusaavingako ku ggwanga lyabwe, ku nsi yaabwe. Okumanya gavumenti eno mbu yakyawa nnyo bannansi baayo beetwala abagiwa omusolo era abagiremeza mu buyinza. Kigambibwa nti emirimu wano mu Uganda mwegiri egya woofiisi, naye bannayuganda si be bagifuna. Mbu waliwo endagaano eyakolebwa wakati w'eggwanga erya Uganda n'erya Rwanda nti bannansi b'eggwanga erya Rwanda buli agradwatinga gwe baleeta ne bamuteeka mu ministries ez'amaanyi wano mu Uganda. Era woba obitunuulidde ministries ezisinga wano mu Uganda zijjuddemu Banyarwanda. Kakati emirimu gyonna woofiisi ennene ez'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda wali olabanga nga bannayuganda tebafuna mukisa na mwagaanya ku akisesinga mirimu egyo. Wabula buli woofiisi kyetegereze nnyo osangamu Banyarwanda, ba Westerners. Bannayuganda abasinga obungi badde balabiddwako nga bagenda mu buwaŋŋanguse okuba ekyeyo. Kati ye gavumenti gye tubadde nayo, era sijja kulimba nti woba okoze okunoonyereza okulungi ennyo nti gavumenti yali ekoze ekisoboka okulaba ng'enoonyeza bannansi baayo emirimu oba nga etonzeewo kye bayita emirimu, job opportunities. Ate naddala egyo egya woofiisi nedda, bo babadde tebagirabirako ddala. Nagambye oli ku Yugi Update TV ko sinzira obanga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati embeera kigambibwa nti Janet Museveni kigambibwa nti embeera gy'alimu si nnungi, naye gavumenti esirikidde information eno. Lwaki? Kakati mu gavumenti ekibeerawo singa omukungu mu kabinenti nagambye cabinet ministers ke kakiiko akatuula mu kabinenti akateeseza eggwanga okulitwala mu maaso mu sectors ez'enjawulo. Kati muno singa mubalukamu omu afuna obuzibu oba afa, gavumenti esobola kuvaayo neerangirirawo. Baba balina okukola enteekateeka kubanga abeera mukungu, abeera cabinet minister, wabeerawo ensonga ezirina okukwasibwa oba oluusi zabadde akwasaganya. Kakati temusuubirayo information kujja direct ng'ekwatagana ku mbeera ya Janet Museveni. Newanabeera mu mbeera nnungi temujja kulisivingirawo information, newanabeera nga ali mu mbeera mbi wajja kubeerawo silent mu mbeera eyo okusobola okubeera nga okuuma security ng'eri stabilize mu ggwanga lyattu Uganda. Kubanga waliwo empagi ezinyweza eggwanga nga empagi eyo oba otunudde nga teriiwo, eggwanga ligenda kubeera nga liyuugayuuga. Kati y'ensonga eno kansubire nti no munfuna bulungi nnyo. Nagambye oli ku Yugi Update TV ko sinzira obanga otuwuliriza. Nga bwe nkugambye ono okutuuka mu mbeera eno kijiridde okubanga is overworking, kwegamba ebbanga lyamaze mu kabinenti ddene nnyo n'omulimu gwa saavinga munene nnyo okusinga ku mbeera ye gy'alimu ne ku myaka gye. Era bwe tuba twogera ku ba cabinet ministers abalina okuba nga bawummula, ono Janet Museveni y'omu ku badde bateekeddwa okuba nga bawummuzibwa. Omwo mulimu Moses Ali, mulimu abalala nkuyanja abagenda mu maaso n'okubeera nga balaga grid to power, naye ng'ekituufu bandibadde balekulira dda nga baweebwa dda akasiimo nga batandise kubeera nga bawa advice ku mirimu egigenda mu maaso mu ggwanga, nga bawummula dda, naye ne basigala nga bali mu ntebe
nga kye beekwasa kiri kimu nti be balina experience mu kintu ekyo mu ministry eyo olw'okuba nti nno bawangaaliddemu ebbanga ddene bo basuubira nti teri muntu mulala yenna ayinza kujja n'akwata mu nsonga eyo n'agiggusa nga bo era y'ensonga waaki olaba ne gavumenti obukulembeze buganya okyuka mwami Yoweri Kaguta Museveni ye alina endowooza ng'agamba nti teri mulala ayinza kukwata mu ntebe eno kutwala ggwanga mu maaso okuggyako ye era y'ensonga lwaki abakalakasa emyaka egiwera 4 of which bannabyabufuzi ensonga gye balemeseza ddala gye bawakanyiza ddala bagamba balina obusobozi era nabo beerabamu presidential figure mu bo basobola okutwala eggwanga mu maaso balina ebirowoozo balina amagezi agamala okutwala eggwanga mu maaso kugambye nti oli ku Yugi Update TV kusinzidde obanga otuwuliriza kati ku lw'embeera eno nja kusaba ojje mu comment section otangaaze eggwanga ku butambi buno bwenkulaze obugenda mu maaso obusaturatinga social media obulaga embeera ey'obunkenke obulaga sadness obulaga okwennyamira nga nti waliwo ekyatuusewo mu ggwanga gavumenti kyetannaba kubanga eyanjula kitwagala mututangaaze mujje mu comment section gwagala tutwengako mu comment section kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako njabbalaga n'akatambi akalala then n'oluvannyuma mbawe blogger ayogedde ki ku nsonga eno birowoozo ki byakubaganyizzaako okutwaliza awamu okukomentinga ku nsonga egenda mu maaso mu ggwanga Uganda. kakati First Family nayo kenyini tenava tuwa information eri legit current information naye nkiwa awo tunaviira mu nnaku zino enkulu wajja kubeerawo information ematiza eggwanga ku kiki ekigenda mu maaso ku First Lady ku Minister of Education and Sport Janet Museveni ku mbeera gye yatwalibwamu ebibadde bijja byogerebwa okuggyawo eŋŋambo n'ebyo ebyogerebwa saako n'ebyo ebigambibwa oli ku Yugi Update TV gwatannatweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako nja kusaba tambuza vidiyo eno sharinga likinga commentinga abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo abali e Bungereza Qatar Oman Dubai Saudi Arabia abali mu UK US mwenna mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga Yugi Update TV kambalekereko akatambi kano n'oluvannyuma ojja kujja mu comment section otutangaaze otubuulire okusinziira gwe ku ndowooza yo gy'olaba kiki ekigenda mu maaso okusinziira ba bloggers bo nge babitabika tubuulire olowooza nga babitabise babitapuse weebityo ensonga we ziri ku First Lady Janet Museveni mulambo mufu baneka mbabuulye Janet mufu Janet mufu Janet bw'aba si mufu akoleyo akatambi ne bw'aba ali ku kitanda nga Minister wa Education akoleyo akatambi ng'ayogera ennaku nga Minister wa Education nga maama ayogere ku byabadde gaba agambe bazzukulu batabani ndi wano ku kitanda ndi ku macupa naye kibi nnyo nsindisa akantu nsindisa obubaka buno embeera si nnungi naye nvumirira ekikolwa either bwe kiba si kyekyo Minister of Education ye yatemyetemye abaana abo
ani yayesa ku mweso guno gwa wansi guno gw'okukuba ogundi obukoloboze okwata empiki n'ogiteeka bwoti neesimba omuntu giribwa ng'ogenda muli amakuba aga lino ne lino amakuba aga ng'otaddewo empiki emu bwoti kati ng'ekiddako woddamu okutuuza bwoti omulya bwoti ne bwoti ne bwoti. Minister of Education bw'aba siye tamanyi ku ttemu ly'abo abaana nga talimanyi nga teyali baddemu mu kuliteesa ave yalivumirire. Minister of Education ave yalivumirire bw'atalivumirira amanye ttemu ly'abo abaana if not yafa ku 3 wonna bagolo 3-0 yafa yatemye abaana oba ave yabyogere ati jali mulamu lwaki omukyalo omuzadde Janet mama w'eggwanga eyeyita 001 Minister wa Education avunanyizibwa nga mama avunanyizibwa nga minister mukyala mulokole mukyala mulokole ogolole ani Yusufu yagamba baganda be bwati nga tata waabwe amaze okufa bamaze omutwala bamuziise mu Isirayiri gundi Kanani bakomyewo bali mu Egypt ne bamusomera eddaama ery'obulimba munnange tata yagamba totukwatangako olwo luli baali bamanyi kitaabwe waali Yusufu atya kitaabwe okubakolako ekintu kitaabwe n'afa ng'enjala ekyaliwo ne bakomawo nga balina kudda eno Egypt ne bamugamba munnange taata afudde tata yagamba totukwatangako tata yagamba munnange tata yagamba totukwatangako Yusufu n'abagamba bw'ati temutya temweraliikirira mwe mwali mugenderedde okunkola ekibi naye nga mucyo Katonda agenderedde tukola obulungi famire mmwe byonna bye mukola mugenderera kutukola bibi Katonda nga yagenderera tukola bulungi. Janet Museveni bw'aba mulamu ave ya recording akatambi ngayogera ku nsonga ezo bw'aba si ye yassa abaana abo. Janet ye yatumye oyo omusajja atta abaana. Simbe jiribwa wano otuwulira osindika n'ebinnyo. Vaayo oyogere ku ttemu ly'abaana oli maama oli minister 001 cabinet minister state minister cabinet minister of education maama mukyala mulokole simanye biki mbuno mulokole. Vaayo oyogere ku ttemu ly'eggaba n'ennaku z'omwezi tozerabira n'ebyabaddewo tobyerabira. Vaayo byogereko. Janet Museveni mufu wulira ode eyise mu State House tewali kuddamu kumwogerako tewali kuddamu ko tobuuza muno kikwatagana ku Janet mu State House babagambye bonna abakozi bonna togeza n'obuuza ekimukwatako toyogera ku linnya lye temumunyumyako gwe bakwatanga abuuza munnembo wange kiki ekiri eyo ne bwe weeyogeza obwogeza owulidde babbuloga kye bamwogeddeko bakukwate ekyo mu State House babagambye tebaddayo kukyogerako akyogerako buli omu abeera embega wa munne oli kasa kikubuuza gwe mulope ye bamukwate anoonyereza ki. So mulambo temuddamu nakugamba nti ki mulambo mufu naye ka Museveni ko kakyali awo kakyannemye otegeera obulungi akasajja ko kagamba okudduka kabule bubuzi mujjukira nga mbadde mbagamba ebintu bino ka Museveni kagamba okutukolako erinnya mbu kabule bubuzi mbubaga naye bannange nkafeffetta kale banne ngenda kalaba we kali muteekeewo abiri nkafeffetta tugenda kalaba mwe temufaayo bwe kaba kalambo tujja kaleeta naye kakazike ko kalambo 250% Janet mufu bw'aba mulamu ave yayogere
if not ye yasa abaana beggaba